Esa ky'omuhendo abadde omuyizi ku ssomero lya Janani Lw'e Kabalagala era ng'abadde abuzeeyo ekigezo kimu ekya siniya ey'okunanga abadde akikola ku Bbalaza yafudde n'alekera abazadde be ssaako n'abatuuze ebibuuzo. Omugenzi azaalibwa Emmanuel Nkasimire ne Sarah Namubiru nga b'e Nakirebe mu disitulikiti y'e Mpigi nga boogedde engeri gye bayitiddwamu ku ssomero ekipayopayo era nabo ne basitukiramu. Kyokka bategeeza nti omwana yatwaliddwa mu ddwaliro ensambya era nasobola okuvaayo n'akola ekigezo. Basabye essomero asooka akomyewo awaka ng'olumbe luzzemu okumugwira ng'obudde busaasaana tazze engulu. Abadde amala bibuuzo bya sinnafu mmange ebesi yangamba omwana alembulire munnaye tutwala ensambya oxygen tukomayo waka nabeera nga ali obulungi eziweza essaawa 10 ananasi nga obulwadde buze omutawaanya obulwadde bwa mutima mitovavuye yakkono yali yalwala era ali mu Uganda Art Institute yali afuna obujjanjabi ku luno yatutabuseeko. Omugenzi abadde omwana waabwe owokubiri ng'afiiridde ku gy'obukulu 18 Henry Kanoonya ssentebe w'omuluka gw'ekikondo 2 era ng'omugenzi abadde amuyita kojja ayogedde ku muwala we. Muwala waffe owokubiri yomwanyinaze naye tulina eddibu ddene nnyo. Omwana talwalidde ebbanga ddene, ebbanga libadde ttono era n'omukufa kwe abadde afudde ayogera kubanga n'olunaku lwajjo yabadde mu kibuuzo n'avaawo n'afuna obukosefu n'atwalibwa ensambya era abasawo ne bamugya obujjanjabi ne tumuzza awaka yafudde wano waka. Mutuufu kituluma ne sisita waffe tumukwatibwako omwana waffe kituluma ffenna okubaliza awamu nga famire kituluma kitunyuze omwana mukulu emyaka 18. Kitegeerekese nti enkya baakusabira omugenzi n'oluvannyuma aziikibwe ku Bbalaza lw'abadde alina okukola ekigezo ekisembayo. Lydia Nareiso ne Buyondo William be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.